The newsroom, where untold story is revealed. Bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ngera mbasinga. Uchegera ngera mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially, biki byonna byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera banamba wano nga nsibiddwa emiguwa. Ali nze nakuza omwana oyo president wa muto wange namukuza mwagaliza obulamu era saagalira ddala kintu kibi kimutuukako. Okay, abaana be saagalira ddala kintu kibi kimutuukako. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli kosinzira ogenda maaso n'okubeera nga otalaba mulimu entalo ezimu nga zo tezijja kuggwaawo forever and ever nga tugenda beera nga tuziraba live rivalries ez'enjawulo zijja sigala nga zirabika era nga zibaawo. Bebe call over the weekend yavuddeyo n'akola statement ezireetedde omukulu ogenda maaso n'okubeera nga ayanukula ate nga kwoteeka n'abamuwa ebibye nabo nga bamusabula. Kaakati wulira ate bino byayogedde leero engeri gye bagenze maaso n'okubeera nga bamwanukulamu. Bebe tebamulekedde kalungi wadde n'akamu n'akeddagala. Bitandise bitya, biri bitya, awo wennyini wenkusabira video soko gimpereka like munnange n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu nkusaba gilikinge ate gwe soso okutulaba omulundi gwo guno nga gwe gusooka enkusaba soko subscribinge onyige kado kaje mu personalize okateeke mu all ate munnaye tusobole okubeera nga tutambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine webukeeredde enkya y'olunaku olwaleero nga internet yonna egenze maaso n'okubeera nga ekwatako ye. Kakati musajja mukulu Bebe Cool yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Bobi Wine talina kyali era n'abo abamugeraageranya ku ye nti amusingo baki n'agamba nti talina kyali omuntu atasobola kubeera nga atuula na president n'amuwabula n'asalawo ebintu ebimu mu ggwanga aba talina kyali nti ye Bebe Cool atuula ne President Museveni ne babaako bye banyumya oba oliawo n'asalawo oba ku ebyo ebikolebwa mu ggwanga Uganda. Kankuwa ebigambo bya Bebe Cool obiwulire. Mbo Bobi yakuleka. Bobi atula n'omukulembeze w'eggwanga. Nze okundeko olina okuba nga otula ne president no suggestinga. President n'alaba nti by'oyogera birimu ensa n'abikola. Which I do. Yeah. Olina okuba nga oli productive. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Eri Uganda so si kuzanyira ku bulumi bw'abantu awo bondese tevula abasudiri tetubanyega. Omusajja akera n'ategeka wiki 2 Uganda ne bawaayo omusaayi blood bank nefuna omusaayi. Omanyi importance y'omusaayi gwe ng'otuuse mu ddwaliro ne bakugamba tewali musaayi. Let us learn how to argue. Ebigambo bya Bebe Cool bwe bityo wabula ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'agamba nti when a fool can't tolerate a wise man it's understandable, but when a wise man can't tolerate a fool it is abnormal. Ng'agamba nti omuntu omusiru bw'aba tasobola kuwuliriza na kukkiriziganya na muntu oyo omugezi kitegeerekeka kuba aba tabitegeera, n'ate oyo omuntu omugezi atasobola kubeera nga awuliriza n'ategeera ne yeesonyiwa omuntu oyo omusiru ate ekyo kyewunyisa tekiba kya bulijjo. Manye abasajja bano bava dda nga bo entalo ezaabwe basobola okuzeerwanira. Ebigambo ebyo bibyo biwulire. No disrespect, but when a fool cannot tolerate a wise man, it is understandable. When a fool cannot tolerate
a wise man. It is understandable. Kinzirize mu Uganda bantu bange bakitegera bulungi maleyo. But when a wise man cannot tolerate a fool, then where is your wisdom? Omuntu atitegera bulungi ngoba tasobola kwatagana na muntu ategera. Tumunenya gwe nga totegera tukusubira you understand? Leka tugovoga muntu tegera nga tosobola kwatagana noli atategera. Then kati okutegera ko kuliwa. So n'olw'ensonga eyo nze nsaba okutegeeza nti sina budde. Kakati Bebe Cool waneno wayasiziridde n'ategeeza nti abawagizi ba Bobi Wine ne Kyagulanyi mumuggyeko olutijjotijjo olubeera awo ne mulowooza nti Kyagulanyi wa kitalo nnyo era amusinga. Ono nno ng'abategeeza nti Bobi Wine talina kyamusinga newankubadde nga kati ye opposition leader ate era nga avuganyiza ku ntebe enkulu ey'eggwanga nga Bebe Cool yagamba muwabuzi wa president ow'ekyama so Kyagulanyi talina ekyo nno kyamusinga nabyo kambe kuwa obirabe. Njagala nkugambe nti olwo olutijjiso lwe mwateekawo nti nno Bobi Wine yayitawo yakuleka gwe nga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mukisigaza munaagenda okuzuukuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nti nno engeri gye twali abayimbi muli bafaani mmanyi ayina waatuuse bulungi nnyo. Okay? Kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool. Just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze ngumidde ekintu ekyebayita okubeera n'amaanyi emyaka n'emyaka n'obusobozi bwange. Naye nze kati mmwe okulaba president wamwe ng'agenze okufuna ffe. Kakati n'ebyo olugudde mu matu g'abawagizi ba Kyagulanyi tebasituddeemu ono ye awereddewo Bebe Cool level. Kati anko Bebe Cool okuvaayo ne wegeraageranya ku Bobi Wine noga nti mukyali ku level y'emu nze mba sikutegeera ky'otegeeza. Bwe walabeko Bobi Wine ng'agenda ku live nti anoonya we bakoze live nti ayogerereko. Ku TikTok we wali omulabeko nti agenze live. Naye gwe okyanoonya ne we bakoze live otuusa amawulire tolina n'abakwogeranga naawe ogamba nti nno oli ku level y'emu naye. Nova no gambo Sauda Madada yali akolera genocide mbu yajjako neewuwo kyogamba oba okolagana n'omuntu temwawukana. Sauda ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwino kamute omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Geno kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Geno kale Kaihura ne bakyankana nga Geno takyamuwabudde. Sauda najja gyendi nangamba Bebe nina information ya amaanyi. Ne mugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president ne mugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga maze okuverifyinga information. Okay? Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC simugule bwongo mwina ndowooza nnafu kati kyogaa gwe mwami Museveni okugenda okuyeekera Obote yali tamukolera teyali minisita we. Ne Museveni yali minisita w'Obote naye era yayawukana naye n'amutwala ttinka. Kati gwe akyalina endowooza ennafu naawe osobola okulwanyisa Museveni n'omuggyako yadde ng'omukole wagaana wa taata wa akalulu. Otolaba abantu abafumbo abamaze emyaka 5. Omulimu gwa Bebe Cool gw'abalina okuba nga akola ku sayidi wabanga yasazeewo okubeera ya mwami Museveni. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ali mu kuvuganya mwami Museveni. Kitegeeza Bebe Cool alina kubeera nga akuuta kano bayita akadingidi eri mwami Museveni. Alina kubeera nga campaigningira mwami Museveni n'okudikampaininga abantu abavuganya mwami Museveni. Kiba kitegeeza kitwalabe olunaku olwajjo. It is part of role description ya Bebe Cool. Nti Bobi Wine wona omusanga bamukubuuzezzaako mu ngeri emu yonna olina kubeera ng'okomerera miki ng'okomerera misumaali. Ebigambo bino mubiwulidde era mubirabye akabanga akawera. Daddy Andre n'ategeeza n'agamba nti Bobi Wine ekituufu kiri nti abayimbi yabaleka dda era musaana kubeera nga mumwebaza oba oliawo n'okumusabira essala either abeere omukulembeze w'eggwanga oba taba naye mu byonna abeere bubeezi successful kubanga
omukululo gwataddewo ate munene mu ggwanga lyattu Uganda tubadde tetunnafuna muyimbi akola bintu byefaananyirizaako bwe bityo. Bobi has his own Bobi has his own way. Naye yagenda takimanyi n'akibuukira ne kibiruuki. Just pray to him. Let him be successful, either to be a president or not, but let him be successful. Nemo magala kubanga preach. Bro, mutu swaza. Preach. Bobi, ati kamba bulire Katonda agaba omuntu ogwa mukakodi yako. Tewagenda kubeerayo Bobi omulala. Yamuwa chagwa mwabasigadde mugenda kubanga mugolera. Preach. Okitegeera, he is only that, and he didn't know. It was God's blessings because he's blessed. Preach. That's who he is. Okitegeera. Ora mbera abana abayimbi ne bagamba ya fakinze. Ne wa fakinga ne bwakulata, he is in music, dance and drama. He knows how to play drama. Thank you. And the truth is the position he has is a blessing. Kakati no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu bigambo bye agamba nti bano eno bye balimu ebyokubeera nga bagereesa n'ogamba nti ani asinga nti yabirimu emyaka 20 mirambirira nga battunka ne kati ke kadde agende maaso n'okubeera nga abivaamu ate akwasaganye ebirala ebigatta ku nsi. Ono agamba bwe kuba kubasinga mu kuyimba mu ssente na buli kimu yabikolera ezo bbato ne bazirwana emyaka 20 mirambirira kati akadde akaliwo kakola ebyo oba oliawo ebigatta ku nsi yattu Uganda n'okubeera nga bigitwala mu maaso. Pulira ba artist abagamba nze ndi wakabinyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga abakuvuganya tebabakiriza ku muteekawo ringi. Ontegeera kye ngamba. Bannanga abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ngera mbasinga. Otegeera ngera mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially, biki byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba number 1 nga nsibiddwa emiguwa. Era mubaleke beeyagalire mu bwa number 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka. Era president abakomyewo. Kakati no ye Bebe Sali agamba nti Bobi Wine talina kyamusinga era si levoze. Bobi Wine akusinga muki mu byonna omusinga ki anti gwogambe nti akusinga muki menyanga bwe nkuddamu tandikire ku music oyo mugyewo tasobola award winner eyawa goyina yawo neneze South Africa neneze Kenya kati tunaba kutuuka Uganda musically muba mumulabisiza bwe muki ne bweba music kale katugambe tugende ku microphone tukebera amaloboozi quality y'eddoboozi tajja ne bona gamba namba ya nyimba tajja ne bona gamba namba ya hit songs tajja kubanga ebyo biri facts kwe biri ku internet. So logically speaking kyovola banti ekyo twakimalira wali ate ku bato kubanga iyo argument yaliwo nnyo mubawagizi ani asingira abawagizi ba Bobi ensonga tebaagala gibeerako kubanga ensonga mbi nnyo bwekijja kalagene mu nsimbi ayinza okubanga bwe yakola ensimbi ne ziwera aguze beach nsimbi amakamba nene avuga motoka nene n'ofuna akasajja ku mutima ng'akusinzizza ensimbi. Kakati nze gye nakulira mu famire yaffe tulina ebintu ebiri tabo. Nazaalibwa mwami Bidandi nga tulina mu famire ate nenkula ne maama wange Kanyanya. Kati nasomeranga e Makonzi mu Kisulo nga ndi muto ng'abaana bansongamu nnyo olunwe nti oyo mutabani wa Bidandi ate mwavu. Njagala okubeera nga akujjukiza nti musajja mukulu ono Bebe alina mutabani we Theory ali ku Team Express. Ono over the weekend yavuddeyo n'agenda mu maaso Bebe n'abuukira omutendesi wa team ng'abuuza lwaki omwana wange tomuwadde mupiira kusamba. Obutali buvunaanyizibwa bwa muzadde kubuuza kooki kubanga omwana abadde asamba over the season. Kino nno kyabangudde bannamawulire b'ebyemizannyo bangi okubeera nga bakyomera Bebe ku kikolwa kye yakoze ku kisaawe Nakivubo. Kati omuntu bw'oba muzadde nenga okyasobola okukola ensobi ng'ezo mu bantu ekituufu kiri nti
obanga alaze nti Bobi Wine akoleko a step ahead. Kankuwa ebigambo bino ate obiwa obudde obiwulirize nkumale tweyongereyo. Nabadde nawe ntudde nga ndi awo mu VIP section. Kati omupiira olwawedde, in fact gwadde gukyagenda mu maaso. Nendaba omusajja gwe bayita Bebe Cool. Kino kyanzigyeko enviiri ku mutwe. Bebe Cool wakati nga timu eri mu kujaganya, timu ekulembedde, timu efunye a typical win. Omanyi yakoze bwana Steven? Yafyuminze, yatabuse, yalidde obuwuka, n'abuka n'agenda ewa CEO wa Club Express. Ng'omanyi kyambuuza ng'amugamba naye lwaki omwana wange takyasamba mupiira? Lwaki omwana wange gwe nabawa temumusambisa mupiira? N'atuuka n'okubuuza omutendesi wa Express yayita ki? Lwaki omwana wange tamuwa mupiira? Nabaddeawo ngambye tegereza ebigenda maaso n'engeri gy'adde afyuminga. Actually n'akola ne ku statement egamba nti temumanyi contract gye nasayininga ne Express. Kati nga munnamawulire of course neewuunyiza, kubanga bwana Steven tukkirize tugaane, omusambi yenna abeera avunaanyizibwa of course ng'ali ku tiimu yonna. Omutendesi yabasooka omuvunaanyizibwako, si wakiri? Kuba kati gwe ono muzadde, mukulu Bebe Cool muzadde eyakwasa Club ya Express omwana we. Kati omutendesi yamanya ekigenda maaso eri omwana n'omupiira, kubanga ye mutendesi w'omupiira. Era omutendesi amanye ensonga lwaki ku mupiira ng'ogwa Villa alina okutandisa line-up bweti. Amanyi lwaki ono alina kubeera ku bench, ono alina kutandika mupiira. Neebuuza ebibuuzo bingi simanyi naawe osobola okunyambako. Contract ya mutabani wa Bebe Cool ku Club Express egamba nti omwana oba ali kufomu oba tali kufomu alina okusamba game in game out. Yabaayi bwanga oli muzadde ate lwaki oyagala okugamba nti omutendesi yeeyita kyobutawa mwana wange mupiira? Bwana Stephen ayagadde nzije twogeremu ku nsonga eno. Bwe kiba nga twagala okutwala omupiira mu maaso mu Uganda guvuganye, nga n'ekyokubiri twagala okuzimba abaana basobole okufuluma nga ddala kituufu batuukiridde, bagenda kubeera successful nga bagenze ku pro. Ng'omuzadde akyasobola okujja n'ayombola olw'okuba nti omwana we tatandise mupiira. Nze ndowooza omuzadde yenna mu mupiira omunene ng'ogwo Express ne ttiimu ya Sports Club Villa bw'abanga alinamu omwana aba yandiyagadde omupiira omwana we agubeeremu, naye bwe kiba tekisobosengera nga bwe kyabadde ate ekyokusibuka empisa kiba tekijja kujja bulungi, olw'ensonga nti ekisooka oba osobola okumwononera chance maybe bandibadde bamuwa mu mupiira omulala ogufaanana nga bwe gutyo, kubanga emipiira mingi egifaanana nga bwe gityo. Balina okusisinkana second round Express ne ttiimu ya Sports Club Villa n'emipiira emirala mingi nnyo egijja mu maaso awo. So oyinza okuvaako waya ate noyonoona enkolagana wakati w'omusambi oyo gw'olwanirira okusamba ne bakooki be oba ne basambi banne. Then mpozi ndooza n'ekirala oba olina okuleka omutendesi okusinziira ku system gy'aleese, kubanga ttiimu eno eva mu bizibu, eva ku mutendesi Coach Mbowa okuvaawo ne baleeta Ssenyondo eyakava ku ttiimu ya Kitala
okujja okutereeza ebintu kati buli gwe baleeta okubaako nekyakola ku ttiimu ne bonna bonna bayinza okubaawo saawa eno nga bwe bakyatwala ttiimu eyo be babeera abatendesi omutendesi abeera final ku ttiimu ki nga bweteeka okubeera ne CEO ne ani yenayina omulimu gwe teguba ate kulonda ttiimu eteekwa kusamba ekisooka gwe yabuukidde CEO yabuukidde muntu mukyamu ate n'amubuukira mu bantu nga bangi nekitajjawo ekifaananyi kirungi then pozi n'ekirala omwana oyo baade bajja bamuwa emipiira ndowooza ng'ojjako omupiira gwa timu ya sports club villa gwataasambye gwe yasigadde ku benchi. Beyond the newsroom gwe mukoto kwali nze deni yakutuusako ensonga nga zino okusaba subscribinga likinga video sharingira kone muno amategeeze ku mukoto nga guno akumatako mirampeera mbagaliza byemunjagaliza tusinkane mu mboozi zaffe eziddako ate ku ssaawa 2:30 paka ssaawa 6 plus tosubwa MC Meya ng'ajja n'emboozi eya Haji Mwizera akoteeka kazibwe omusiguze n'ensonga endala eziringa ezo tugenda beera nga tuzikonako tuligenda beera live ku Beyond the Newsroom ssaawa 2:30 ez'ekiro paka ku ssaawa nga 7 ez'ekiro tujja beerako nga tukwasaganya ensonga akumatako mirampeera mbagaliza byemunjagaliza nze Deni Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.